nakulwa muri mutya bannange abatulaba ku BBS Telefina program bagite ebifa mu katale mwana omusajja gwokabya bwotyo okabya waaki ali nena judde n'ebinubule nyindo ndaba zona zijudde ebinubule nze dipato katelega the microphone gulu ndi mu katale ka Ssaabasajja Kabaka akechengera wenkodde onakulwalero gwagende Masaka toba ku mukono gwako ndowooza naye abave Masaka otuukaawo era olaba wali bize bulunyo wali ekikuba ekyambuka yeno nojja mu katale abakyala gye bali n'abasajja n'abaami na bonna bali mukola mirimo okulaba nti ate basobola okukyusa obulamu bwabwe era nga wano wentudde bw'otunulako sayidi za waliwo ennyama Robert osobola okukubira abantu ekifaananyi bw'okyusaamuko nti sayidi za wali bw'otabawo waliwo ennyama weeri sayidi zaawo ennyama yaki kale ekyo kibuuzo obuuza kyaki sayidi zaawo Robert okakubye bulungi nnyo waloke bakuba mu kifaananyi ekya black okakubye then n'ebifi okubye bulungi Robert ozuumize bulungi kati eri abagamba kati ebyakoze byaki naye ekyana ekyo kyasiriwala ngezaako balaga ebiri mu bitundu ebyenjawulo naye nga ne wano wendi omukulu ye mu katale kano akechengera atunda nkoko eno enkoko mpulira bazipima mu kilo agenda kuba atunyoye wano wenaava ate nkutambuze mpola paka abasuubuzi bano n'enkola gye bakola mujja kwebaza Steven Sidezewe balinyo balire ddala Letitia thank you so much Mudde Musa thank you so much n'abalamu amudde akola lwaggulo olwaleero kale musembere eno musumba sembere ono nnyonnyola abantu omusajja olunaku oyinza kutunda nkoko mmeka zino olunaku ntunda enkoko 15 yogeza amazima teweesudiya olunaku ntonda enkoko 15 enkoko 15 enkoko ennene bwe ziti muzijjawo tuzijja mu faamu eyiyo waliyo abalunzi mukama wange kati eno omuntu aba yakutwala eno enkoko yonna namba ya mitwalo 4 gwe eri ogigirayo sente nga mmeka mitwalo 3 kitundu kyekyakako okutandikawo omulimu nga waliwo bensanga eyo mu butale obw'enjawulo nga bazitema mu kiro nagamba kwota nange tema mu kiro minzaani weeri gisembeze n'abantu balabe bwe tubeera mu bifa mu katale abantu tubaweeyo byennyinnyini bye balaba omukulu alina minzaani yeeno kwapimira kati ate wano eri mu 0 kati wano bw'oba opima kwota ya mmeka hafu ya mmeka kwota ya 3.5 hafu ya kasanvu kilo ya gumu 4 wagambye n'enkoko ya mmeka ennamba ya mitwalo 4 kati eno erimu kilo nga mmeka erimu kilo nga 3 ki ekyakukako gye mulimu ogufaanako bwe gutyo omusajja gwe n'omukulu odde mu kubeera wano mbuulira bakati kugula nkoko nalina nina n'ebirala byenkola naye kati wano naakatandikawo njagala kumanyiizaawo nfunirewo omwana abeerawo kati bw'omala okufunirawo omwana gw'odde ku ki nkole ne branch endala ki ekyakukaka guno omulimo nanti ova olumirimu gyonna lwaki gwe wasalawo gye muguno gwe njagala gwe nayagala gukola amagoba ndowooza ewammwe enkoko abaana kati bagyekuba bwekubi abaana bagiriira ddala yabanyiwa kati enkako eno singa erwawo tekwonoonekako kuba kati ndaba eno osuubira banaagigula neggwawo ate nga ne mu firiji oyinamu firiji weeri terina buzibu esobola okubeeramu neebanga namu nga tefunye buzibu bwonna wasoma biki nze nasoma bya kuzimba kati n'ova mu kuzimba ebizimbe byendaba ebinene nojja otandike kubaaga nkoko tebasasula abazimbi baboosi oba bano bakama bamu inginiya tebasasula nojja eno okole ekikyo tumira abantu bongende ndabe ku balala ntumira abantu bange abewaffe mu kyalo kiriwa Gomba Mpenja kyalo n'abe Nabbale Busujju Mitiyana wonna muto wange Kasozi mama wange bonna batumidde baga nti oli eno tobaaze enkoko weereko otyo era we naaba ngenda jabba twalirayo ekikoko ekinene kya kiro nga 5 bagambye amanya gwani nze Bukenya Jime omwami Bukenya Jime ayina muganda ye Kasozi ali eno abaaga nkoko
ebyokuzimba bamunyaga nnyo n'abikoowa n'agamba kajje kati n'enkoko ebeera halaali. Enkoko eri halaali. Eno eri halaali ng'ate gwe toli halaali. Iye togiraba ne. Uganda Muslim Supreme Council Directorate of Halal. If a question there was a person, kale bati watanso nakolwa lero mugaga mulabe bulungi engeri gyatambuzamu emirimu so bwoba ng'oli eyo ng'onyoma ebyokola olabanga ebitatambula bulungi nnyo mu ngeri ekyasiza okubeera ey'akabi okubanga ate obulamu butambuza mwe bali bakolera ddala abakyala kati ate oba bano olugambo bakola lwaki bali wano batiidire buyitirizi muli olugambo bali mu kugeya naye gwe Robert ye entebe ogiraba oba tokyalaba. Soko situka abantu balabe entebe mwewummulira soko benga situka bantu balabe entebe mwe bantu babalira mu butale temusobola kuwummula mutuula wa funda munaffe tutuulemu babiri tukole program. Ye ng'oli mwe atuulira awo nze munene gwe munene nze munene uli otya okola ki mu katale k'ekyengera bumonde buzungo bwe mwawukana n'omwami n'ogamba k'otandikewo ekikyo tetwayawukana naye mukyali mwenna ali atya baabuwe ye mwami ani anti katiraba obuzebo oba nze nkubye ennyo abeerawo omwami ye mwami ani mwali muno yakugaana omulaye tasobola kwogera mwami we omulimu gw'obumonde guli gutya wano enzikyengera omulimu obumonde guli awo si mubi nnyo lwakuba kale obumonde bwa bbeeyi mu Uganda tetwalima bumonde kati tutunda bwe Kenya. Kati gw'obufuna otya obwe Kenya? Motoka zijja ne zibuleeta ne zitusupply. Lwaki wasalawo okutunda bumonde? Gwe mulimu kubanga obwali gunyanguyira. Emirala wagigezaako ne bigaana? Nabigezaako ne bigaana. Wasooka kugeza ku kyekyo ekyagala? Wakutambuza mmere mu woteeri. Ye bagaba batya? Bw'otambuza emmere bagaba batya? Kisinziira w'okolera ssebo. Kati eyo gye wakolera nga bakuwa mmeka olunaku? 15. Njagala obuze ku bakazi abagoyesa emirawo emmere. Sajja akulekedde seeneze. Tumidde nnyo omukyala munnange agoyesa omulawo emmere ate nga mukazi Muganda. Ate nga mukazi Muganda. Nga yakula mama we Muganda ne taata we Muganda nga mukazi. N'atuuka okugoya emmere. N'agisimba omulawo. Teyo teriika eba tetegeerekeka. Naye nga kale bano waliwo omuwala ono bamuyita Namayanja Rita. Leero lwe yazaalibwa. Gw'oba omwagaliza amawulire okalaba bikalayika obulungi. Akola ku mawulire. Kagalo friend ka Robert oli akutte kamera. Tukagaliza amazaalibwa amalungi ebale tuuka ku makula naye gyo myaka emeka. Kato era nga boolaba era Robert awandiise bw'ati obubaka. Musumba Robert Kalemeera awandiise obubaka bw'ati obwa birthday ya Rita. Happy birthday to my love. May God continually shower you with his love. Let the joy you bring in my life. Robert, let the joy you bring in my life be doubled in your life on this special day. I love you so much. Cyrus anaye naawe Robert obudde manyi gwe oweereza obubaka. Cyrus yakwagaliza obubaka obulungi Rita Namayanja tukakasa nti litambula bulungi tumira abantu bo. Nsaba okutumirako famire y'abazadde bange ya Mugenzi Kigodi Kibibi Butambala abalaba nnyo BBS. Tumirako taata wange Waswa Kigodi. Alaba nnyo TV ne Buganda ali Kibibi. Bambi. Ne ntumirako ne jjajja wange ne maama wange. Bonna mbatumidde. Bonna batumidde. Ono mwana wa musajja ki? Ono mwana wa musajja ki? Yali eyo simumanyi taata we. Ono wamwerabira. Ate kano. Oyo naye sikyamujjuka. Tokyabategeera. Naye bano abasajja b'ennaku zino kandabeko na bano wano kati nno laba. Yowo omulawo. Kyuka otunule yengo olabika bulungi. Sooka otunule bulungi. Banga ayimirira bulungi. Naawe yimirira tulabe. Yimirira. Oli otya? Ndi bulungi. Omwana wo yali. Baana nga nina bangi. Aliwo mu kiseera kino yaliwa. Ekyo ekifaananyi ekyo tolaba ekyo. Ekiri kino ekirenze kiri mu red. Ekyo. Come, jankwe ku sente. Ne kati oyo omwana alayika obulungi taata we watawaaki. Taata we watawaaki.
kwasaganya ensonga. Omwana alabika bulungi omulaba ali healthy. Omazeeko otya nga taata we yamukusuulira? Ate embeera egaana. Ogatta. Tegaana. Obuzibu bwava ku kimu kyankalane koja emyaka kyakyo kyankalane n'omusajja. Waba baali ba LD. Yali LD babula I know. Ate LD bwe beebuzaaza bana ebiseera bya LD yawo nabo batufuukira ekizibu gwe. Abamanyi. Negira bwoti simu zaavaako. Misinde. Kati okola ki mu katale? Nziza kukyala. Obadde zekola lugambo. Nziza kola lugambo. Ozekola lugambo. Sawa ya lugambo oviiridde ojja okukola olugambo mu katale. Sokaba mitunda byennyanja. Otundirawo. Wali tugende ku mudaala ago. Kakyala nga kano katunda byannyanja tugende tulabe bwoseera. Atunda byannyanja mu katale mu bye biriwa byendiddeko bye baafumbye. Byendiddeko byonga bitono bivaamu ssente bino. Anti kati olwedde bigenda kuggwaawo. Abantu bagenda babimalawo. Omulimu guno ogusanze otyo gw'ebyenya. Ye lwaki wasalawo byannyanja? Nedda kati olaba ekintu kyonna kasita kibeera nga kivaamu ssente z'oyagala. Tofaayo oba kitunula kitya. Okimanyi kino kye kibalemesezza okubeera mu bufumbo mu bubeeremu otandika ne weebuzaabuza weebulizaabuliza ku buntu nga bwe buti ekyamazima nga tebugattako nnyo. Kati kambuusa okundekera omutwale waka nga tegumala ate nga asobola okwekolera ebiri oba gwe olondawo ki? Ddamu ekibuuzo. Okundekera omutwalo nga tegumala ate ng'osobola okukolayo ebiri kale ate era omukazi okukolera tekigaana beera nti n'oli mufumbo. Kati omanyi otya nti ndi mufumbo? Abutale abaana b'obutale musoboka. Ate nga lwaki? Kati omanyi otya oba nga tukola ne bba wange? Aliwo. Oyagala ebintu by'okubuzaabuza. Ebyokukola tekigaana kubeera ng'oli ne bba. Kati gwe omulimu ogusanze otya Sifa? Tebimanyi okusulawo? Okusulawo? Kale olumu bisulawo naye era byonna bibaamu. Njagala kuwa umbrella ya MTN okole bulungi ekisiikirize kikubeerere kirungi ennyo. Omwami otuukayo n'omugamba nti ebyo BBS ebikolanga enkola ya MTN momope okolere omo kafiga gibikule bulungi nnyo bagirabe. Ffe mu program ebifa mu katale ebyo tubikolanga enkola ya MTN momope bw'obeera nga ate osobola okugikwasaganya mugere kyasiza okubeera eyakabibuganange obeere nga ogenze mu dduuka oze mu katale nga wano okolere enkola eyo ya MTN momope. Baseere bikula. Obana yabadde bubi mutaasa mukwano gwange. Njagala ekisasiro ekyo akikasuke akigire bulungi wanika akalekere wale kigedde bulungi bwoti. Nagwe ate ngenda geesa muno nkamale bumage yebaze Buganda mpe saati n'ono muwe mpe saati n'ono muwe kwe naawe nkuwe saati nze bino ebintu mbikolanga ebyakabi yambala sabula kombamu olugalo nga bw'olukombye by'olukombye binyuma. Tulikombye bya Serefina program bifa mu katale nkola n'abakyala wano bendimu kimu katoliki okola kimu katale kabendi. Katale kabendi ndi busukka kubo ndi eri waseeka kati enono goli mu nsolo ziri esebo astagfirullah nkyakola n'abasiraamu kati zize kunkwata mu ngalo go katema yesebo ndaba bubiri engulu n'emmanga ndi kali akowa kati kali ake Robert abantu balagono wali balage baba balage mpola mpola oli kali akowa kati Robert kubamu akawandikiddwako ewoma poko ewoma akalike ewoma poko indako endala ebate wome yewoka yewoma yange yewoma yokka. Lwaki wagenda mulimo ogwo okutema akantu ako? Munnanga akantu ako sete mweziri bakomwe mutulabanga abakafiiri mweziri kiro kati muli mu mmeka? Kiro ensike eri mitwalo 2 niwo batosedde embisi yagumu kitundu. Kubaako ki ku nsike egyo oteekako emu 2? Tubaako amatooke era tugagulawo n'omukyala. Kubaako amatooke n'ogattako kyekira anti noonya we gifuukira 2 sinnabakutegeera. Mboga, nnyanya, butungulu. Mboga, nnyanya, butungulu n'amatooke mitwalo 2. Omuntu ne yeeyagala n'olya n'okkutira ddala. Omulimu ogwo ogulabawa gwewooma? Ogwewooma
ogujja mu bantu ngamba osuubira okuvaamu oba okwasiza ddala ogwo omulimu ngufunyemu ssente empitirivu era okuvaamu olina okuba nga omatizza nnyo muzijjawo ensolo ezo mu byalo eyo zibeeramu kutandikira mpigi kudda eno n'ogenda n'osuubula n'oleeta n'okyapa weebale nnyo kati eno badde ozekola lugambo era nkimi matooka awo nogakenda wa BBS nnyo okusooka mbeeremukko weebale nnyo mwe saati eya MTN momope abeere nga yeeyagala bulungi nnyo mwana kyampa essaati awo kwaku gyambale bulungi kati bw'obeera mwewooma abantu oddamu kukkiriza kuwa sente za cash bakose enkola ya MTN momope bagamba oba otema kati ennyama eyo mbu wonna wooyita akawooka bakakuvaamu singera wakawulidde edda ssebo kati gweokikola otya obutakuvaamu twekuuma tunaaba naffe abaleke batavaamu ba tebanaaba bali baali badda omulimu twagulongoosaamu kati gwalongooka babanga n'envunza ebigere nga segeera ite abantu bajje bakuwagire kwewooma abantu bajje bampagire kwewooma poko joyi nti ekyengera katale enzo omusajja ayitemayi n'owamirembe mukubira akalango n'owamirembe talina ttabu naye bajje bamuwagire kati awo mweroga mutya kubanga ali mmanga gw'oli ngulu mukwataganye awo tetweroga ssebo fena tuli bakatuliki kale nkutadde kambuuzeko nomukyalo ono stiru maama w'abaana oli otya ye ndi bulungi ssebo oli mumatooke ndi mumatooke gwe bosi wa bosi olinayo bosi wo yenze bosi olimba sente ziri wano ng'andaba nnyingi size nnyingi ennyo ziringa mumeka mitwalo nga 5 mitwalo 5 lwaki wasalawo ojje mu matooke oli okola biki kusooka nali sikola nali ndi waka kati omwami yeyasetinga mwami nasetinga n'agamba ojje tukole obudde bwokyabufuna obudde bw'omukulu bulungi nnyo mbufunira mbudde omufuna bulungi nnyo mbudde gwe tokeera ku kkubo bino abantu bebakeera ku makubo nkeera era naye akeera mukola mwenna wano bubaka kibowa bakyala obubaka bwempa abakyala buli mukyala ng'ali eyo ng'atudde ewaka ebiseera bino byakukola kubanga bw'obeera ewaka sente z'akameeza tezikyawera buli mukyala mbadde nsaba afunayo akantu akatono kayiiya naye asobole okukola ng'omukyala bw'abeera omukyala bw'alina okubeera amiina mulimu guno osuubira okuvaamu omukulu gwe yatandika ne mutandika ekirala abula ogongerako obwongezi kwongerako buwongezi tolina kusoomozebwa kwogusanzeemu kugukutamya n'ogamba yekyo ki kale era buli mulimu gubeera n'ensonga ne guno mweri naye waliwo ebituuka nolanga bifute nogoba nkuveemu nateekera nojja n'okikuba noga akangubeeremu nogaako ogubeeremu olwo osoma biki awo musoma awo nkulaba mu kyalo weeka ensawo n'ebitabo oyongerayo eno omala P7 awo wookoma oba wayongerako nakoma nezigaana mu P7 wakasawa bimala ne bigaana okoziruddawa eyo waffe Rakai kochi muloga abeka Rakai muloga tetuloga mpaka sati omwana tumuwaka sati KMTN mwatu boddayo mukulu omuganti BBS ebikolanga amina n'omuganti ebimalanga Ssaabasajja Kabaka awangale nnyo maaso moji kale nkoze ne Robert olunaku olwaleero budde bwe nyini nkoze ne Robert olunaku olwaleero nkoledde mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'ekyengera kozi wano bayitawo kyengera muki kyengera nabaziza sengera nabaziza owetera wali kikubo kyoyeterera kuba kita batya kyengera samiti mpa ne saati njiwe mwana wa mama ono njiwe mukatoliki situka nkwambaze bulungi akasaati kano mbadde nkwerabidde mumpi munnange nina gye nabadde ne ŋŋamba abantu nti obulungi tebuli mu nsawo amini obulungi tebuli mu buwanvu simanya alabika bulungi obulungi buliwa wamma obulungi buba mu mpisa ebyensawo tebibaamu mbadde manyi nti kasobamu n'akasente obanga obimalango nedda kwaka akasaati KMTN okambalenga ali ate taata w'abaana ye mwami ani tumubuuzeeko ye mwami ani tuddawo ensi egweddalu mwami yagenda baaba kati n'ofuna waawo tonnaba naye ng'enteekateeka zigenda maaso
tozikolangako kale ntumirira ku bakama bange mwami Patrick Sembajjo mungambireko kisebo webale nnyo ssebo mwami ani mwami Sembajjo Patrick webale nnyo ssebo webalire waliwo ne mukulu Busuulu wa Danstan mwami Busuulu wa Danstan webale nnyo ssebo webalire ate jongerako ekya Saalongo Saalongo Danstan Busuulwa Saalongo Danstan Busuulwa webale nnyo ssebo webalire waliwo n'omukyala Petwa Luto Petwa Luto naye waali mukyala webale nnyo nnyabo webalire waliwo Alex Birigwawo Katende Birigwa tweyanziza ssebo tweyanze n'omukyala Namboze Angel omukyala Namboze Angel tweyanziza nnyabo tweyanze bannaye waliwo Guludde ne kojjange Solomon Luva mwami Guludde ni Solomon tweyanziza nnyo ssebo tweyanze kakati nyongera kasenyo omwami Guludde ne Solomon tukubuuzizaako webale nnyo ssebo birungi okwasaganya nenga MTN bateekamu ssente obale tobiwulidde tumirako abantu abakuliraanye ne b'okola nabo tusiibule ntunudde abantu bannange benkola nabo mu katale esamiti mwe namba tumidde mweyongera okukola era mubeere bamativu mubeere n'amazima amina kale Stephen, thank you so much brother, you're doing a very very great job. Letitia, thank you so much, you're doing a very great job. Solomon Luva boss wange webalnyo balire ddala. Robert yabadde ku kamera, producer Azizi, Darlene, Sandra, Uncle Dan ku reception yawo oli wa kabinyo, Julie Nansubuga my mama hayo nkakasa nti bitambula bulungi bana abantu beruwero tubabuzaako nnyo biri mutya mwanyinaze n'amazzi biri bitya kale sigenda kusinga konyo wano n'enkola ya MTN Momope BBS kwe tubeera a very good afternoon.